ebweru studio kigina tulabe ate ebiri eyo ebweru ffe tutali kale mwana mulenzi Divosh ali awo wabweru okwongera okubeera nga ate yeetegereza ebintu nga bwe bitambula. Divosh, kozesa obudde buno oyogereko eri ensi ate bategere munango oli otya. Weewaawo butereevu kuterefayina yaffe omulungi wasootia tulaba lunaku lwakubiri tutambuza mpola mpola ennaku z'omwezi ziri 3 tugeza nti omwezi ogwokuna gutulabyeko naye omwezi ogwokuna wetwogerere omwezi ogwokuna gubaamu enseenene era sizoni eno gubadde guggwako ne zirabikako olunaku olwali wano wendi Saimo ndi mu katale kabayita k'enseenene wano enseenene bwe ziba zizze mu kibuga Kampala wano woosookera ddala wotuukira ddala okulabya nti enseenene zizze oba tezinaba kujja wetwogerera emmotoka ez'enjawulo ezireeta enseenene okuva mu bitundu eby'enjawulo zituukidde ddala enseenene weeziri mu bungi okuwererako ddala bwabwe ntuukidde wano wadde emmotoka entono kati takisi nazo zituuse ezireeta enseenene mu kitundu kino naye njala kwogerako n'abamu abaleese ku nseenene gye bava zikyaliyo oba zino ze zisembyeyo abava eri gye zivudde n'okutuuka wano wetuli essaawa zino butereevu ku terefayina eyaffe abantu enseenene omukulu tate wasiza otya butereevu ku terefayina kwe tuli amanya nze Hudu Sali oli mu nseenene ndi mu nseenene enseenene kiri kitya kiri bulungi nnyo tekirina buzibu bwonna zitandise okujja abantu bali tebazisuubira essuubi liweddeyo omwezi guno kati essuubi balifunye kati ndowooza naawe oziraba zitandise okujja zino zivaawa Masaka zivudde mu buddu zivudde mu buddu endala ziva mu Bende pozi n'Ekiboga ne mu Mityana omwo batugamba nti Masaka zavaawo ne zeeyongere ne zigenda tezisobola kuva Masaka okuva edda nedda era gye zisibuka essaawa zino Masaka Masaka wennyini yeesi Masaka kumpi ogenda okwetegereza ziviira ddala okuva Lukaya okweyongerayo eri kati ekutiya eri ku sente mmeka ekutiya eri ku mitwalo 35 kwana essaawa zino kati ani agaba gaaki nga tetulinamu ya 35 wangi ani agaba gaaki nga tulina 35 anti oba ogula nseenene ziba tezenkanankana mulimu eya 3 mulimu eya 4 ziriko sayizi zirimu sayizi nga bw'oziraba mulimu n'obutono bwe 15 bamufuna mpola atwalanga za mmeka owaka ng'oli wakulya ogula ez'ebiri ez'omutwalo n'ez'ettaano abaana ne balyako ekibuzo kibatera kubabuuza enseenene zino bwe ziba ziwumuddemu tukola mirimu ki emirala buli muntu alina omulimu gwe gwakola mulimu abatembeyi mulimu abasuubula emmere mulimu abalina amaduuka gaabwe mulimu n'abalimi olwo bizinesi sigalawo nga tuli mu sizoni y'enseenene anti olwo bizinesi oba olisigaddemu eri enseenene ebeweddewo yeba ya myezi ekitono nnyo ebiri nga tuziva mulimu nga dda gyakola ki gyabeera sizoni ki esinga okukola ey'ogwokuna oba ya Novemba eyo Desemba bagiyita kaliba Desemba yekyasinza obukulu mu sizoni zonna eba mpanvu era buli muntu awummuza omulimu gwonna gwakola najja mu nseenene waliwo n'abatazitega kati nga abe Fort Potro abamu tebazitega zitegebwa baawano gyegyo emyezi ebiri myezi ebiri tubala kati ogwokuna kiba kitundu kyazo kuba zizajjako nnaku mbale n'omugw'omukaaga nga guggwako gye tubalamu nti emyezi emeka ogwokutaano gwe gubeera fuulu gye tubala emyezi emeka emyezi ebiri abakwata enseenene zino ndabyeko ku ttaala ezo ettaala ezo zikola zitya zino eziri wano anti ettaala ze zikwata enseenene bagamba zina effect zina obulabe kisinziira nkola ki zoba ozitezeemu Robert abantu baleke ku ttaala wano ziri ze batunda sayidi wali ettaala ezo zirina bulabe ki ettaala ezo kisinziira omuliro gw'oba ozikumisizza kuba waliwo bateekako kyoko 3 waliwo bateekako kyoko 4 buli oyongerako kyoko n'omuliro okola ki nga gweyongera bwe kityo otega ekibanda n'obeeramu era mu kuzitegulula era obeeramu gwe tubalaba mu bibanda nga babeeramu ogamba tebasooka kujjako mataala gasigalako era tezirina nnyo buzibu okusinza manyi tetufaanaganya nsusu ensusu za njawulo obuyonjo kiri kitya kuba abantu bagamba zibalwaza oluusi bwazirya ne zimulwaza tezirina buzibu okuleka obuyonjo mapipa kisinze engeri bwe bagasiimudde kuba mapipa agazikwata gaba ga kolansi
olina ositeeza bulungi epipa zo era abakwatya mu biveera naye ng'ekikulu pipa wali abakwata abalina enkwata embi enkwata embi eriwa nga tumaze kulongoosa mapipa oza ng'osanga wa oziyita nsiri nti ziri awo ziyimiridde awo wamu ziri zitambula butambuzi bino boogera baagala kwonoona mulimu gwamu abo balinga baagala okwonoona omulimu ng'essebo bali baagala kwonoona mulimu kuba enseenene ffenna tetumanyi ziva ekyo katonda yakyesigaliza amasanyalaze gatera obbasumbwa wayalingi kiri kitya wayalingi teyalibadde embi naye amasanyalaze gagendagenda nnyo era singa batuweereza amasanyalaze kijja kuba kirungi genereta asobola okukwata enseenene tekirina buzibu kuba genereta ziba ssente zo kizibu tokota n'ofuna ky'oyagala kisinziira ku maanyi gaayo amanya nze Hudu Sali Saalongo tuli mu sizoni kale taata weewaawo butereevu kuterefayine yaffe tuli ku nsonga ya nseenene wano we tuli ezo zekyayingirira ddala okuva naddala mu buddu eri ewaffe omukulu kagambye nti ekutiya emu eyinza okuba mitwalo 35 kwana era wandibadde osambyasambyako zino zikyali fresh ndaba zibuuka omukulu taata kulikayo gy'ovudde bitambula bitya bwe bityo nga bw'obiraba kati sizoni bweba yensenene emotoka abantu tebagiramu ate mugiramu bantu poza abazikwata bananyini enseenene bebagiramu kati nabo mbeera mu sizoni ebeera sizoni bagamba ebiseera by'ensenene muvuga bubi ka sipiidi kaba kangi okuzituusa gye ziraga ate tuvuga sipiidi nyingi naffe tulina obulamu tuvuga sipiidi esaanidde esebo kirikitya ku makubo eyo temufuna kutaataganyizibwa naddala abakwata ku nsonga z'ebyentambula mu nguudo eyo ebyo tubireke ebyo byaffe ebyammwe kati wano tika okutya nga meka okuzirita e Kampala onteekako bupiisi kinene nnyo bupiisi nga 12 bwendeeta bukka anti zizitowa ezo zoziraba mazzi zizito zibeera zito gabeera mazzi sebo bwoweereza banna batambuza ensenene zino ebiseera ebisinga nga tuggyeko nti tuzitambuza bulungi n'okuvuga empolampola abamu bavuga endiima waliwo osanga akamotoka ne kakuyitako noga banna kano kalagawa obubaka bukka bwe mbaweereza bwakuvuga mpola sipiidi 8 n'avuga sipiidi 8 atuuka gwavuga 10 oba 12 nze nvuga 8 netutuuka omulundi ogwo mu katale mu budde obwo bwe bumu kati n'olwekyo mbakuutira kuvuga sipiidi ntono zino zijja Masaka kitundu ki ekituufu nze siva Masaka bakasanda zino zivudde Kasanda yesebo mu kitundu kyawo Kasanda mu tawuni mwennyini mu tawuni yesebo we bazikwatira zino yesebo abantu ensenene zabeeranga nnyo Masaka kyekyazigobayo e Masaka eyo ensenene ante ebeera sizoni Masaka kati sizoni etandise Kasanda yetandise kati ate enaddako yekyanga Masaka yetandise osangako Fort Portal osanga bwera webutyo zigenda bitambula mpewo ebeera mpewo Masaka zisigala Masaka mwakikwata bubi yesebo butereevu ku terefayina kwe tuli olunaku olwaleero tuli ku nsonga za nsenene era tunyumyamu n'abakulu abakwasaganya ensonga y'ensenene emotoka nno zikyajja okuba nga ziyingirawo ezireeta ensenene kuva mu bitundu ebyenjawulo wenjogerera ate waliwo n'endala ezakatuuka gwali ewaka ng'osuubira okulya kasenene leero nga maama kali munda ng'olina okulya kasenene asuubira okulyako ku nsenene zo zikyagira ddala mu kitundu kino mbadde njagala nfuneyo lwakwa ssentebe w'ensenene leero simulabyeko leka tusooke tufune ku bantu ab'enjawulo ate batubuulire bo naye zo zattunzi kuba olaba nga buli motoka epaakinga wano gwatwala ku terefayina olaba nga buli omu ayagala kufuna ku nsenene olunaku olwaleero weewaawo tukyali ku nsenene tuli ku nsenene wano tuli ogulya zammeka wano ate ensenene esukka 25 kuba leero nnyingi leero nyingi ogenda gula kisawo
Kisawo kiramba nga kiri kati bozitundira wano wenyini oba ozitwala wala tundira nakasero kati wetuukidde wano nze kwatira naye era tufunye empiti ate banna abakulu nga bakambwe bulala chairman n'abakyala ate alaze wagwe mbadde naye bwaba kati ewansawe tuli mu sente meka wano ezakatu 253 ensenene yizivaawa kyotera ngamba zo zivaawa kati muggulu mu kiswa wali ekiswa muggulu eyo muggulu ali ekiswa lakayi mubire wali ekiswa kati mukibala mutya nti kati kigenda anti tulengera ku nnyanja olufu lugenda nekwatanga lungi netumanya mbu kati waggulu kyekyo kati waliwo ezibula lweziba zibuze manya olufu lwa teruzze olufu lwa teruzze ensenene tezijja kati mwe muzibala mutya mutuula wawo ntebereza ya budde ntebereza ya budde nemugala kati ogwokuna kati tugende tuswame kati ekampala ovayo ddi tetulina we tubeera otusanga bundi bujo otusanga mukono otusanga mityano otusanga luweero otusanga wonna mulinga bapoliisi bantadde ku station kwegamba wekagudde weewo kati eno season eno bwebanga ensenene teriiwo okola mulimu ki kanti ogambye otambula tubeera mu bizinesi gingi tuli basuubuzi b'amamotoka gwedde mutulaba mu nsenene eri mwinayo bambega eri ku ground ababagamba nti ensenene kati kyo twakitwala mbu ogwokuna ensenene tulina okuba nga tuli mu sizoni ya nsenene ogwokuna ogwokutaano ogwomukaaga biri ne tubiwumuza kubanga eri bizinesi etambulira ku ssimu oli asobola okuŋŋamba ogitunda mmeka ngitunda bweziti muwandiikire waliyo era abali omu ofiisi ffe ne tukikwasaganya kati wano osulawo oba okeera bukeezi wano tukeerawo bukeezi saa 11 olinze motoka ziveeri andi neeri tuba tulenayo bakodineta waliwo akaseera we zaabuliraawo kyali ebanjaku zibulamu nezitalabika kale kale sibu amanya gaffe nsibirwa William nsibirwa kale tweyanza butereevu kutere fine yaffe olunaku olwaleero tuli mu nsenene tetugerabaga tusuka wana naye nga gwali ewaka ng'oyagala kulya ku nsenene wandibadde ojjako wane katwe bayitawo katwe mu b'ensenene osobola okujja waneeno omukulu obadde ogamba otya dakiika emu banange dakiika emu gye bampadde nti tulinze ensenene zino ebbanga ddene nga tetuziraba naye olwaleero zisumulukuse mukama yeebale tugenda kukola buli abadde alinda ensenene zigenda kujja genda wewe naye Museveni tugamba sente ze watusuubiza okwewola tetuziraba oziwa bakabirayo sente tetuziraba abakubanja kati season yayingiddewo abamanja bakakkane naddala amasomero mwagana okuwa abaana bange ripooti ne muŋŋamba mumanje naye ku manje nange siganye nkola bukozi mbadde nninda nsenene ŋŋenda basasula b'amasomero mukakkane butereevu kutere fine yaffe tweyanzege butereevu kutere fine yaffe bwe twetambudde akabero twecce simple automotive bantambuza okutuuka wano wendi pikipiki UG boss gyolina okwekwata yokka mu season ng'eno ng'oyagala kusaabaza senene nga zino gyekwata ejja kwambuka ensozi zonna mbeera bulungi ntambudde Robert Kalemeera wangala ayi maso moja bintu yakalonda byewuunyisa kati mu Uganda nga tuvulubanira ensenene wali eggwanga bo balinda season ya bisaanyi